President Kyagulanyi, tulibaza Council David Lewis Luwongoya, Honorable Kampala Central Samim Malende, bannayuganda mwenna abatubeereddewo. Mwebale tubeererawo naye ekintu kye twatandika twatulugunyizibwa tetwagala kulaba munnayuganda mulala ddamu tululugunyizibwa. Twetaaga okulwanirira eddembe ly'abannayuganda bonna abali eyo Buwarabu n'abo bonna abakyagenda maaso n'osafalinga mu ngeri eza buli ngeri ezibatuusibwako gavumenti eno. So n'olw'ensonga eyo gwe wenna gy'oli munnayuganda twagala otwegatteko fenga abatulugunyizibwa Abatocha Survivors Movement. Okwekunganya nga abatulugunyizibwa mu Museveni mu kalulu akawedde ne tugenda lwaniranga ddembe ly'abantu abatulugunyizibwa. Omulamwa gwe twatandika ate tugenda kugusulira okusooka neebaliza ddala Council Shamim Malende okusookera ddala kubanga tubeeredde okuva mu komereyo. Twebaza National Unity Platform yonna n'obukulembeze okutusupportinga mu issue eno gye tuliko n'okwongerako eddoboozi ku ky'Abaganda baffe abatulugunyizibwa twanga mu busibe mu nsi z'Abawarabu mpaka nga batusse oba nga bakomezeddwawo wano ku bintu bibiri okututta n'okubakomyawo wano wajja kukolebwako ekintu kimu. Ffe nga abakola obusibe oba obutaba na musango tumanyi kye bayitamu olaba obusibe bukulumira wano Uganda ng'osobola okukwata akasimu n'okubira mukazi wo, osobola okukwata akasimu n'okubira omwana wo n'omuwuliza, naye mu nsi z'Abawarabu nga be batulugunya abantu baffe njagala obalirire ng'ate be bakoleramu obusibe. Bali mu 10 babanjibwa ssente nnyingi sekinomu ze batasobola kuraisinga. Minister of Labor ye licensing tubaffe bana bonna tubafunye Semanda Brian amaze okufuluma ekomera kati ne Serunkuma John Bosco ne Sebuganda Richard wamu ne Serugo Moses era empapula za bail court zesayininze okukakasa nti bakkiriziddwa okufuluma ku bail zino zemulaba nkutte wano basuubira okukomawo mu kkooti nga 15 omwezi ogw'omwenda 2022 omusango gubaguddwako gwa common nuisance.